Police efulumiza akatambi akalaga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga bagamba nti yamenye amateeka gaabwe era mu katambi kano omukulembeze w'eggwanga alagibwa nga alina abantu ab'enjawulo be batambula nabo ate era nga byonna bye badde bamugamba munnange yabituukiriza. Wabula okuba nti poliisi yano teswala ate era teriswala ne bwe tulijoogerera yo bannange teswala kubanga mukama waabwe abatuma okukola bino ate by'okuswala ye yabeeza ku bbali. Bakyagenda mu maaso n'okukola ebikolwa ebyo ebibaswaza ebibaweebuula era ebibalaga nti beekubira sayidi emu era ne basigala nga munnange tebafunye mu kuswala. Kati baganda bange, mikwano gyange, njagala olabe obulimba bw'abakulu bano n'akatambi kano ondagiremu wa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine we yakozedde ensobi eyatuuse okusazaamu countrywide tour ya National Unity Platform era ne bagamba tebagenda kuddamu kukkirizibwa kutambula. Naye nga ffe twakitegedde nti eno nnugu y'abantu baganda baffe ab'ebuyikwe gye baakoze kyalise bano nga tebali kyekyo. Ebisigadde Allah atukulemberera security alert njala giweereza bajjajjaffe abataka abebika. Okusingira ddala njala message eno egende ewajjajjaffe akulira ekika ky'embogo jjajjaffe Kaira Gajuule atuula emugulu mu Ssingo saako n'omutaka Waliggo Nakirembeka. Message eno baka buno obw'ebyokwerinda njala bugende gye muli era ng'akambutandike bwe nti mbalamusizaako bajjajjaffe era abataka ababiri saako n'abo abakimanyi bulungi mutima gyammwe nti temukolagana nayo seri munda nga mukimanyiiko. Wepo ne Wasanya Karoli Kyalo Salo nga mulenge gyafutubadde Mmengo akulira NRM mu branch mu Buganda. Mbalamusizaako bajjajjaffe oba abataka ababiri ndi wano bategeeza nti buno obubaka bakwatako era babasale babutuuseeko okusinziira nti embeera nga bw'eri mu Uganda teyawukanako n'eri eyaliwo mu myaka gy'abamusibiramu bbwa Museveni bwe yalowooza nti baali bakyankalanya kumbi yali akyankalanya. Omumpembe Wasanya Karoli Charles Peter Mayiga Salo Gamulengejja ne mukama we Munyarwanda munne Yoseriti Bahabulwa saako ne bamafiya abali Mmengo batandiseewo enkola eyatakulekera nawe tomulekera. Enkola eno nga bagitandiseewo ng'era esasuliddwa gavumenti ya Museveni ne Wasanya okutandika okusiiga ettoomi basajja ba Kabaka abadde basigaddewo ab'olubatu era mikwano gye era badde yeebuuzaako ettoomi lye tuyita blackmail ne propaganda ekintu no batuusa baviirako okuttibwa nga teri wadde asobola bakubirako oli nti abeeyo gye muli. Mu Buganda abantu abasinga obungi Ssaabasajja Kabaka baamulyamu olukwe naddala ababeeyita ab'ebitiibwa naddala ababeeyita abataka naddala abo abeeyita abakungu b'Emmengo bali mu kulya musimbi gwa Museveni nga basaanyaawo bannaabwe ate abali ku mulamwa. Jjajjaffe Kaira Gajuule ndi wano kutegeeza Wepo ne munywanyiwo Waliggo Nakirembeka nti bwe mba mutambula mwekengere ng'abaana b'amasomero abasala ebitaala nti omala kutunda ku mukolo gwa ddyo n'ogwa kkono n'omanya teri mmotoka ate n'olyoka osala. Njala mutambule nga mwekengera buli ekibali mu maaso wadde ekibali embuga kabire mu maka ga ensonga nti waliwo enteekateeka entongole butongole ng'eno yakubasiiga ttumi kye tuyita propaganda era obutambi mujja bulya nga bufulumye nga basibako amatu g'embuzi okubaliisa engo. Ng'era bwe kyafulumako k'emabega abamu bagamba nti Ssaabasajja Kabaka y'omu ku magye ga Museveni agaali amawandiise nti era yali nnamba 7. Nenvaayo wano nga ntudde wano kafoomu eggulama n'embuuza yabyogera owaayi osobola okutuleeterako ku mpapula empandiike nga magye ga Museveni nnamba 7 kwali munnange nga matama ntengu. Nze kennyini nenzija nendeeta abantu 27 nga wattu n'Abaganda abaaliko baali ba Mungu baali tebawera badde babiri nga temuli nnerinnya lya Rad Mwenda Mutebi owokubiri nga teririimu n'asigala nga awuniikiridde ng'embaata esudde abaana mukaamugwanya. Wattu nabano batandise jjajjaffe Kaira Gajuule nkugumya ebigambo ebyogerwa oli musajja mukulu onzizukuza emirundi 2 oba 3. Bigambo bino nkimanyi nti ogenda biyita biyinza okufuula biyinza okukuleetera emmeeme esiikuuka naye nkusaba ogume masajja kubanga ensi gye tulimu yabagwenyufu abaagwenyuka batakyagala kumanya nga n'enkoko gye basuubira okulya bagirira mu magi ne beebuuza lwaki enkoko tezaala. Kale jjajjaffe njala kutegeeza nti Mmengo awo bataddewo ensimbi ez'okutandika okwonoona erinnya lyo n'okusibako amatu g'embuzi okuliisa engo nga na mu kino baagala oveeyo weeraga obufu bw'oli ate mwattu bakulage ekyagaana embwa okuseka bw'etenga omukira ng'omanya olwesese.
kale nuko tugamba jjajjaffe Kayiira gajuule ebigambo nge bigenda kujja okutisibwa kugenda kujja nenkusaba ogume masajja kubanga zisanga basajja tezisanga baana njagadde okutegeeza nti weekuume nnyo ne munywanyiwo jjajjaffe Waliggo Nakirembe kasaako ne jjajjaffe Obusiraamu atudde ekibuli munnange lubaali embeera nga nembiro kwotadde ke kabadde kasecurity kabajjajjaffe ababiri abataka abo mbufunze ako nkamaliriza kati njala tusimbule video nga bwe nagibaleetedde olwaleero simanyi tugenda kutandikira okusookera ddala nakano jala mukansaliremu abantu bangi bazze mu inbox yange ne bankubira amasimu bangamba waaye nga toyogera ku nsonga za zaake nga bamuli bubi ne bagamba naye mumanyi nti myaka gye nina tegikyaleekaana nnyo nizimala kwetegereza ensonga lwaki wamu ensonga z'enkyukakyuka tezisaana bantu balina bbugumu lingi nnyo osooka kwetegereza ebbanga lyemaze mu struggle wano n'essaawa zino wetwogerera omuntu mubuuze bantu ki boyinza okwesiga mu national platform nga emeba parliament abakutere ku lupapula ye kenyini mbuuze baba parliament bameka boyinza okwesiga bosobola okuteeka ku lupapula no bagamba nti bano batambula ne president bali bameka tagenda bakuwa tasobola bakuwa ninze nsobola bakuwa ekisookera ddala gye twatandikira yonna nga tukuba campaign tutandika Honorable Zaake yali president mu campaign track yonna abala gye batagenda Honorable Zaake abadde mu country tour eyasooka n'eyokubiri yonna neno yennyini Honorable Zaake abaddeyo ng'ali ne president wonna Zaake yavuddeko okulabisa parliament bamugoba kuba commissioner ne tutegeera parliament eri enguzi n'omujja mu office court ne muzaamu ne bamugaana okubeeramu yo Zaake alwanya entalo za struggle ompulira bulungi buli kimu akikoze kati oli bwajja n'agamba nti Zaake munyampe wattu osooka n'otunula bw'omala otunula n'ogamba nti okay ekikutta obudde bwe kinaabuta kijja bbalaga ekituufu n'ekituufu kiri nti nga bwe tunoonya ekigambo kye bayita democracy ne freedom of speech, freedom of association, freedom of assembly ate nga twagala nnyo okukozesa emito gy'abantu buli mwaka okozesa omutwe gwe y'ensonga lwaki buli muntu waddemu okwogera kyayogera bw'aba nga akuwadde kyaba alina okuwa ekituufu olw'ensonga enja bagamba nti nze ku bamemba parliament bonna be naakalaba nga bali mu national platform tewali ali perfect ne at least Zaake ali ebitundu 85 ku buli 100 yaddeko ng'omubiki omweru so kati sisobola kwogera ku nsonga za Zaake mbawadde analysis yange era yewenkomye njala baga ekigambo kimu nti omukulembeze yatugamba nti tukusonge ku nsonga ezirina amakulu ennene tuleme kubeera ku nsonga ezitalina makulu lwaki yali akitegeeza obukulembeze butandikira ku LC1 ne bujja ku LC2 ne bujja ku LC3 kati ku LC3 kubeerako ba councillors kubeerako ba chairman LC3 ne tugenda ku LC5 kubeerako ba chairman LC5 ne ba councillors ne tugenda ku ba member parliament so bwe tuba tugenze kugina emitendera gyonna nga bonna obukulembeze structure yonna wansi nga bwonna bwafa obwa national platform nga tumanyina abantu nga ssaawa yonna okuva kati myezi nga gumu kitundu ebiri bamwe parliament abawera 25 kwasa tubagenda kusala badde wa mpuuga oba mu NRM lwaki mmejalinga ku muntu omu ate nga abaddewo lwaki mumejalingako tuyina ensonga nyingi bakansala bonna ku mitendera gyonna Museveni yabatwala Salimu Seri yabatwala nobody is condemning them bachairman of the fifth yabasinga obungi Salimu Seri yabagula Museveni yabagula ali abakondemize tewali ba MP bonna abasinga obungi baguliddwa ali ababulemize tewali so a small mistake wensobya omuntu gyakola entono nnyo tesobola kufuula nti atogenda mu branding anti mu kyamo kye kikya so nze ebyange mbyogera kati ng'omusiza agula essiyani nti ebiseera ebisinga tumejalinge ku nsonga ennene tuleme kumejalinga ku nsonga ntono tulina ebintu bingi nnyo ebyokukolako
era ensonga lwaki nti nze enkola yange yanjawulo nnyo ku nkola y'abantu abalala. So nze nkubira omulanga bwonna abakulembeze tulina ekigambo kye twogera ffenna nti twagala nkyukakyuka ate enkyukakyuka ya revolution. Ng'omukulembeze ali eyo olaze abakuntu b'okulembera nti oyagala enkyukakyuka mu revolution gye tulimu. Bw'otagiraga kitegeeza abantu bagenda kukubuuza ekibuuzo owaayi gwe oli luddawa mu nkyukakyuka ki ky'okoze. Okuva ku chairman C1, chairman C2, chairman C3 bakansala bagenda babuuza tuli mu revolution. Yensonga lwaki nze mu kusooka nakano mukasalemu navayo ne mbagamba ngemme ebintu bino ng'obudde bukyali. Ne bagamba kati omyezi giringa mu ne bagamba nti nze essaawa zino sandiyagadde kuteeka abantu mu kifaananyi kya kulonda kugenda mu kalulu. Abajjukira njala mu abali wano ne bagamba essaawa zino baga sagala kuteeka abantu mu kifaananyi kya kulonda. Lwaki? Tukyabanja obuwagizi bwaffe obwayita bwatubbibwako nti ye bw'ogamba batoto bateketeke tugenda mu kulonda bagenda tegeka emipiira bategeka enniigiina bategeka emyoleso batandika okubisa posita bagende ku mikolo mundabiranga ddala kitegeeza ekinyusi tuba kikivuddeko kye nali ngema ekyo muntandikwa ne bajja ne bambuukira ate manya agambye etadda mu kalulu bikibi kinali ngema ekyo kati mmwe ekibatawaanya essaawa zino ekibatawaanya essaawa zino kye nali ngema kubanga nze ndudde mbyobufuzi emyaka 25 ku 3 manyi ba politician engeri gye beeyisaamu tayi bwe beetuuse tubabulira kirala kutegeka nniigiina mikolo biki naye ffe tuli mu revolution ensonga nti nali kiseera sikkiriza kutandika gavumenti byakulonda kubanga bo already baba bayinamu mind kimu nti baagala kujja balonda nga beerabidde nti twalina obuwagizi bwaffe obuwanguzi bwe baatubbako bakomredi bali makomera tebalaze ensonga yonna yaki yabuvunaanyizibwa naye abadde bajja gwe ate agate nsima yagambye tagenda mu kulonda akolerani. Of course nkolera nnyoko kubanga gwali kuno nga tukola emirimu gye gimu. Nze mbadde mbyobufuzi emyaka 3 buli kimu nkimanyi. Manyi ddi lwennyingira wano, manyi ddi lwenngenda wali, manyi ddi lwenkola ekintu. Okitegeera? Manyi ddi lwenngenda okukola ekintu. Yensonga lwaki nze siga gundi kola kintu gundi kubanga basing on the reality ebyobufuzi bya Museveni byakusooka kubala nnyo kubanga asobola okukuba omupiira nga tomanyi nti akubye omupiira. 1 omuntu azoganyiza parliament yo n'azoganya Anita Among bamuyitaani zaake. Omuntu alabisizza mpuuga to that level abaddaani zaake. Kati bw'okuba zaako bw'okoleraani amaskingi okoleraani bw'okuba zaake. Zaaka alabisizza Anita Among alabisizza mpuuga. Kati bw'okuba zaake Anita Among akuba engalo, mpuuga akuba engalo, mayiga akuba engalo. Naye nga bajja kubuuza tuwa ensonga 5 lwaki obadde olubaza nga tozirina. So tugende mpola, tugende ku nsonga enkulu. If we are to blame tusooka tujjako president ogwe yabukola abasigadde bonna tubablaming uniformly. If we are to blame tujjako president muteeke ebbali ogwe yabukola abasigadde bonna batuwa accountability okuba bateeka mu office bakoze eki. Ompulidde bulungi nnyo. We must be prepared in this situation. Tulina struggle gye tugendamu eyaddala nga ba MP 25 bagenda. How are you going to handle that situation? Zaake is not among them. Zaake is not near among them to cross ogenda mu NRM. We have those we know that they are already crossed to NRM just balinda bulizi lunaku lwa kulayizibwa nti bagenze mu NRM. Ndi mu struggle lwa gwanga Uganda nange ng'omuntu ne family yange. Nkulemberwa president Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ompulya bulungi nnyo. So
njagala tukole enkola president kati esira eddene tuliteeke ku nsonga ennene so si ensonga eziri minor. One, Zaaka alina abantu abamuwagira. Singa yali asindika abantu abamuwagira tubeere mu lutalo gundi ate mpagira onoze eri tiimu gundi. Total nonsense. Ye Museveni waba atwagala awo buli kaseera kubeera mu division. Feke nyini tutandise creating divisions ne diversion. Ye buli lwe mulwanagana mu kibiina munda mulinga mulwanagana ye President Museveni waba abagala. Ejja kuba ekintu kigati no utalo linganya alufandinga ne kubanga temumanyi kubala mpiki dirwe nnumba dirwe sirumba nigwe nnumba nigwe sirumba. So njira bagamba tubesinge ku nsonga enkulu bwe tuba tublaminga president tumuteeke ebbali ensonga zino tublaminge strike kyayo no kuva kuba MP mpaka ku chairman Siwan. Bakansala batu ya molukwe bachema no fili batu ya molukwe bachema no fili batu ya molukwe ne bakansala ba LC5 ne ba MP we bali. So buli muntu alina timu eba tunada ku media tande kwanza ndi timu gundi tetuge Museveni wabatu agala uje wabatu agalina ddala. So avudo sigena ku wao njagadde kaisa oyisa. Kati njagala tusimbule video eno y'olwaleero mu butongole mu Julia bulungi nnyo. Okusokera da njala soko tegeeza n'okugamba bannayuganda mwenna. Bambi obutwa bwa ddala butambula. Obutwa bwa ddala. Njagala musabire nnyo Honorable Segirinya. Njagala musabire nnyo Honorable Segirinya musajja wattu. Abasinga obungi ka video kante mwaka interpret nze naye njala nnyo musabire omusajja ono. Balamusiza nnyo bannakawempe bategeeza nti ekindeese olwaleero kubeebaza nakumbeererawo mu mbeera etali nnyangu. N'olwekyo buli lwempulira nga munkoonyeeko mpulira essanyu. Ekisembayo bannakawempe nyongera okubategeeza nti ensonga ya Kawempe North kimu kyaninamu obwesige. Ekintu ekyo sisinza kusisuula muguluka kubanga mukyantuuzaako eriiso. Kati bwempulira ekyo nti Segirinya Kawempe North kimpa amaanyi ennyo. N'olwekyo bannakawempe nga mundaze nti mukyanjagala nange mbawulira nkyabaagala ate ngenda kudda ku luno na mutima. N'olwekyo mwebale nnyo mwebale ddala. Tuddemu tusinkana 2026 mu kalulu ke tunaddamu insha Allah. Alright. Yoyo muganda ffe Honorable Segirinya Muhammad. Njala tuyite mu bwangu olw'ensonga nti obudde tulina butono. Napostinze ka video kano ndoze ennaku nga 2 mabega ne mbagamba nti nze kyandeta ku social media n'okulwanirira ne president wange Kyalwana Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kwekukyusa obukulembeze mu mirembe nga tewali kuyiwa musaayi. Nkiddamu President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu alwana era ekimulwanyisa kwekukyusa eggwanga Uganda nga tewali muntu afiiriddwa bulamu bwe. Kye tuyita ebyobufuzi mu budde bw'ebyobufuzi buli muntu asobola okwogerera munna amafuukuule nga bw'agaagala ng'anoonya akalulu era abazungu tebakiinako buzibu wabula mu Uganda tukiinako obuzibu nti bw'ovaayo n'oyogera amazima ku muntu ali mu buyinza nti akoze ensobi aba ayagala kutta. Akatambi kano ngenda kuddamu nkabazannyire kino kye kinnwanirira kye kyandeta mu struggle tewali kirala kubanze nabagamba in the first place
sina office gye njagala, sina kifo kye nwanirira. Nwanirira gwange eri okukyusa obukulembeze nga bakubya akalulu oveewo office ogikwasa omuntu omulala omuntu mulajje. President Trump ne President Biden saako n'omukyala Kamala Harris babadde mu byobufuzi eby'omuliro nga beetwala kigambo ku kigambo ebiryo ne bitaliyo. Wabula akalulu olwawedde buli omu yakongratulatinze munne era yatutte n'obudde obumuyita mu Oval Office ne boogera era namugamba nze ndiredde okola peaceful transition nkuwa office yo ogitambulemu. Kino kyenwa sina kirala. Zetu sura nigera kwa sibo RSU wana sima jara wa kansala nowhere. Njagala peaceful transition of power che chinwanyisa kyokka kino. Well, Mr. President-elect and former President and Donald, congratulations. And looking forward to having like we said, a smooth transition. Do everything we can to make sure you're accommodated, what you need. And we're going to get a chance to talk about some of that today. So welcome. Thank you very much. And thank you very much. And politics is tough. And it's, in many cases, not a very... All right. Trump akugambe. Politics sometimes is tough. Kati embera gye tuli mu Uganda yembeera y'obufuzi nga buli muntu alina okwogera ekigambo kya muli ekiri ku mutima. Ne Trump abadde abyogera, Biden yabadde abyogera, omubadde ayogera muna mafuukuule. Mu Uganda kina bagamba tetulina ba politicians, tulina misege. Kubanga mu politics buli muntu waddembo okwogera omuntu kyayogera n'otambula n'ogenda. Kankamaliza tugende ku video tulese. Nice world, but it is a nice world today, and I appreciate very much it. A transition that's so smooth, it'll be as smooth as it can get, and I very much appreciate that. You're welcome. Thank you all. Ekyo kiwedde. Kyenwanirira sina kira kyenwanirira. Kala bwe tuvaawo mbadde nga nzija mbagamba mwena badde bangoberera nti omukulembeze bw'ajja nga alina ebintu bya specializingamu abikola nnyo okusinga n'abantu abalala. Museveni yajja mu sirikale ate nga mbega. Of course obwambega alina boteeka buli wamu ne butasanidde kubeerawo. Mu skafu eyali mu parliamenti abasajja bayingiramu. Saateeka nnyo maaso ku bantu kyabaaliwo ne platform ezisinga obungi zajjayo musajja omu nga weewuunye mu seminaari oba father